Hallelujah. Mbalamusizaako nnyo mwena mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abidde ddala omulamu. Matayo 16:15 Matayo 16:16 oyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbalamusizaako nnyo nate maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Njagala kuwaniriza nate olunaku olwaleero episode yaffe ey'okubiri program yaffe ennungi amaaso ku kanisa mutunulira ensonga ez'enjawulo. Njagala kutegeeza mukwano gwange ampuliriza nti twatandika omutwe omulala, topic endala eyitibwa spiritual arrogance. Kama yibazibwe mbajjukiza mwenna ababadde mu program eri yagwa, mu topic eri yagwa eyitibwa ebiwundu by'omutima. Nzikiriza nti Mukama yakuwa omukisa. Nolwekyo nkwaniriza mu episode ey'okubiri eyitibwa spiritual arrogance. N'olw'ensonga eyo nzikiriza nsooke nkuwe abaana bano babeeko obubaka bwe bakuwa, then tukomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwaniriza ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel, nammwe abali ku Just Gospel Fellowship Center nammwe mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katukomewo katono. Yalaba omugole nga nnekedde ngawulye ng'atunula k'emabega bw'ati ng'alina gwalingiza kyekyalaga omulosi kikati omugole alinda bba. Laba ekyambalo oluviiri n'enjala olugato abanga omugole anyumye nnyo. Naye wuliriza ekyadde omulosi enviiri ku mutwe kwe kulaba omugole nga tandise okuvaamu envunyu bwe zambuka ku matama bwe zinogoka ne zigwa ku kyambalo ng'amabala ge zikola ne waba mwozi tasobola kugooza. Omulosi yatya nnyo okuzama ekirooto kyamulema okuvunula. Omwoyo mutukuvu ye yakivunula nti omugole ekanisa omwami gwalinda ye Yesu. Ziri envunyu kyekibi kyetuwambatidde ensangi zino. Kino kitalo ekanisa eriwa Yesu gyayogerako takomawo kuno n'ekanisa okutalipala na luvuniro. Yagenga tukuŋŋaana nnyo era nga tuli bangi nnyo. Tuli mu luyogaano nze mbabuuza tulagawa. Laba bwe tuwesa agantu mazima twetiisa ebintu tuliyitawo tutya mu kalyanga akakafuna. Laba bwe tuwesa agantu mazima twetiisa ebintu tuliyitawo tutya mu kalyanga akakafuna. Omuntu agula ekitanda kya miliyoni 8 n'asulooko kyokka nga gw'asaba naye yasula ku mukeeka. Bw'asondeza emmotoka ne bwe bakusiba mu kkomera tazitoolako. Emmotoka emusingira obulamu obwa muganda we. Ayambala engoye alina nnyingi naye talina gwawa, wabula ayagala tumulabe ffe tumutende bwanyumye. Lengera omusumba yagula emmotoka entintinge bw'asanga obuliga nayambusa endabirwamu. Alinamu baabuza, alinamu batabuza, alinamu bafaako, abalina kye bavaako. Linda lw'oligagawala musumba walyoka akukyalireka. Awo ne wamukubira essimu abagikwata. Laba bwe tuwesa agantu mazima twetiisa ebintu tuliyitawo tutya mu kalyanga akakafunda. Laba bwe tuwesa agantu mazima twetiisa ebintu tuliyitawo tutya mu kalyanga akakafunda. Kino kitalo ekanisa eriwa Yesu gyayogerako. Amina.
twagala okwebaza Katonda nate olwa luyimba luno obubaka buno obululimu. Mukama yebazibwe nnyo olumiza Katonda akola obulamu bwo. Linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Spiritual arrogance bwe tuli. Arrogance okitegeera otya? Amalala nantagambwako, omuntu ateefiirayo, oddamu nga bw'oyagala, teweeguya, abantu obanukula nga bw'oyagala. Now tulina kye tuyita spiritual arrogance. Abadde ajja agoberera olunaku lw'ejjo tulina ebigambo bye twayogeddeko, tugenda kweyongerayo. Tusinzidde mu Isaaya, nakutegeezezza ngenda mpola, tompapya, tonzirusa, ndi mu kuyigiriza. Kola ku kimu, wandiika, buuza bibuuzo, oyige. Olw'owulira nga nsiriikiriddemu, manya njagala kuwa Omwoyo Omutukuvu ayogere n'obulamu bwo, ayogere n'obulamu bwange. Isaaya 14 olunyiriri lwa 12 we tugenda okutandika, we twasimbidde ddala. Naye ne tuva ku Isaaya 11. Isaaya 14:11 osobola okutandikira awo, tewali buzibu. Bwawandiika ebyawandiikibwa wansi awo, abooluganda ne babisangawo, Mukama akikubalire naawe. Njagala kubaanirizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Tuli mu kuyigiriza, tuli mu kusomesa mubiri gwa Kristo. Nina abantu be nasanze eyo nga balina ebigambo bye boogera, ne bagamba kati ki ekiriko ennaku zino, kati kino kyekiriko ne kino kyekiriko. Waliwo abantu nga beetegese bwetegesi kuwulira kiriko kye bagenda nakyo. Gundi yakoze bw'ati, gundi yakoze bw'ati, ne babuuka n'ekyo, ne batandika okwogera alina kyamanyi n'atalina kyamanyi, ne boogerera okwo. Olw'ensonga nti abantu bayitiriza okwagala babawulire, viewership, baagala views, likes, baboogereko, kamera. Olwekyo njagala kulabula tobeera mu kika mu ttuluba lya abantu bafaanaganako bwe batyo, lwangawo okwogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Atuyigirize kanisa, muntu omu, babiri, basatu betwagala bawulirize bayige. Spiritual arrogance. Isaaya 14 olunyiriri lwa 11. Bayibuli esomesa, ekitiibwa kyo kissibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennanga zo, envunyu zaaliriddwa wansi wo, n'ensiriŋŋanyi zikubiseeko, ng'ogudde okuva mu ggulu. Wangi ng'ogudde okuva mu ggulu. Gamba muno boogera ku sitaani. Mugambe siwulidde. Boogera ku sitaani. Gwe munyeenye ey'enkya, njagala kujjukiza. Emunyeenye ey'enkya linnya lya sitaani. Emunyeenye ey'enkya munyeenye ya sitaani. So linnya lya sitaani. Era njagala kujjukiza ne Yesu ayitibwa bright morning star. Era njagala kujjukiza Yesu ayitibwa omulangira w'emirembe, ne sitaani ayitibwa omulangira w'omu bbanga. Omwoyo ogukola mu baana abatagonda
mulembe guno gwakyama. Bayibuli esomesa ng'ogudde okuva mu ggulu, Isaaya 14:12, gwe munyeenye ey'enkya, omwana w'enkya, ng'otemeddwa n'ogwa ku ttaka, gwe yamegganga amawanga. Wayogera mu mutima gwo nti, ndirinnya mu ggulu. Ndikola ntya? Ndirinnya mu ggulu. Wayogera mu mutima gwo. Gamba spiritual. Mutima spiritual. Omutima mwoyo. Wayogera mu mutima gwo. Gamba mu mutima gwange. Si gwe gwe ngamba. Sitaani yayogera mu mutima gwe. Yayogera atya? Nti ndirinnya mu ggulu. Okoleyo ki? Ndigulumiza entebe yange okusinga emunyeenye za Katonda. Sitaani ndirinnya. Yasooka nayogera mu mutima gwe nti ndirinnya mu ggulu. Mu mutima gwe. Gamba muno arrogance. Malala. Kwemanya. Ndigulumiza entebe yange okusinga emunyeenye za Katonda. Entebe yange. Kitegeeza naye yeekoledde entebe ye wali y'obwakabaka. Gamba muno ayagala kuwamba gavumenti ya ggulu. Agamba nti ndigulumiza entebe yange okusinga emunyeenye za Katonda. Okukola atya? Okusinga. Isaaya 53:8. Isaaya 53:8 10 bw'atyo atugamba nti amagezi gange sige magezi gammwe, makubo gange sige makubo gammwe. Katonda teyenkanika. Sitaani ayogera ebigambo bino bye byali mu ye, okusinga emunyeenye za Katonda. Era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiikakkono. Ayagala kuwamba kitundu eky'omu ggulu. Era 14, Isaaya 14:14, ndirinnya okusinga ebire we bikoma. Gamba muno ayagala kuwamba. Era agattako ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Gamba muno amalala. Kitaffe omulungi omwesigwa, njagala okwebaza kubanga obadde mukulu, okyali mukulu era oliba mukulu. Ebigambo bino nga tubyogera, leka ebeere ensigo ennamu egenda okutuula mu bulamu bw'omusajja ono, bw'omukazi ono awuliriza. Kyusa endowooza ye, kyusa amagezi ge. Ng'omuvubi wakwata ekyennyanja n'akikalakatako amagalagampa, n'akijjamu ebyenda, n'akirongoosa, omuli n'akijjamu amagumba, n'alya omuwuula. Kama nkusabye abantu bano nga bawuliriza ebigambo bino, kwata ebisenge eby'omutima gwabwe, ebisenge by'omunda byoyogerako, bijjeemu amagumba, bijjeemu ebyenda, basigale omuwuula ogunaaliibwa. Ssebo nkwebaziza, leka ekigambo kino kye tugenda okwogera kibeere ensigo ennamu
mu bulamu bwabwe mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Sitaani yateekateeka olutalo mu ggulu. Yali ayagala kuwamba. Era kyova olaba Bayibuli etusomesa ne waba olutalo mu ggulu. Malayika Mikayiri ng'alwanagana n'ogusota ogw'edda omulyolyomi Sitaani. Kyekimusuula gamba munno malala. Wangi njagala oŋŋambire munno spiritual arrogance. Yayagala ave ku level gye yaliko agende ku level gye atasaanidde. Kubeerako. Waliwo olunyiriri lwe tugenda okutunuulira olunaku olw'olwaleero. Wano gwange omulungi ampuliriza. Ngenda kusaba gwawuliriza Just Gospel Media Uganda. Sawa zino ng'oli wa kisa kingi nnyo. Ebyewandiikibwa bino biwandikire mukwano gwo. Watuuka abeko watandikira. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tugendagenda butereevu mu Yokaana, nsonyiwamuko Yokaana 13 n'olunyiriri olusookera ddala. Tugenda kusomako ennyiriri eziwera, teweeraliikirira. Yesu akola ebintu bino. Yokaana 13 n'olunyiriri olusooka. Naye embaga ey'okuyitako yali nga tennatuuka. Yesu bwe yamanya ng'ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno, n'agenda eri kitaawe. Bwe yayagala ababe abali mu nsi, yabagala okutuusa enkomerero. Bwe baali balya emmere ey'ekyeggulu, Setaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Iskariyoti, mwana wa Simoni, mu mutima gwe okumulyamu olukwe. Nzikiriza ebigambo bye njogera biri mu kitabo ekyo. Kibanga tebiriiwo byefaananya. Bibanga tebyefaananya, eyo Bayibuli sigimanyi. Yokaana 13 lwa 3. Yesu bwe yamanya nga kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe era nga yava wa Katonda, ate ngadda wa Katonda, n'ava ku mmere ne yeggyako omunagiro gwe, n'addira ekiremba kiringa kikubiro, ne yeesiba ekimyu, n'alyoka addira amazzi n'agateeka mu kibya, n'atandika okunaaza abayigirizwa ebigere n'okubisiimuuza ekiremba kye eyali yeesibye. Awo najja eri Simooni Peetero, naye n'amugamba nti, Mukama wange, gwe onaaza ebigere? Yesu n'addamu n'amugamba nti, kye nkola nze tokimanyi gwe kaakano, naye olikitegeera luvannyuma. Peetero n'amugamba nti, tonnaazanga bigere byange emirembe gyonna. Yesu n'amuddamu nti, bwe sikunaazi nga tossa kimu nange. Kristo ali ku mulamwa gwa kunaaza bayigirizwa be bigere. Simooni Peetero n'amugamba nti, Mukama wange, si bigere byokka, naye n'emikono n'omutwe. Yesu n'amugamba nti, anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga wabula okunaaba ebigere byokka. Naye yenna nga mulongoofu, nammwe muli balongoofu, naye si mwenna. 11
Yokaana 13:11 kubanga yamumanya anaamulyamu olukwe. Kyeyava ayogera nti mwenna temuli balongoofu. Bwe yamala okubanaaza ebigere n'ayambala engoye ze n'atuula nate n'abagamba nti mutegedde kye mbakoze? Mwe mumpita muyigiriza era Mukama wammwe, era mwogera bulungi kubanga bwendi. Yokaana 13:14 kale obanga nze Mukama wammwe era omuyigiriza mbanaazizza ebigere, era nammwe kibagwanira okunaazanga ebigere. Kubanga mbawadde ekyokulabirako, era nga bwe mbakoze nammwe mukolenga bwe mutyo. Ddala ddala mbagamba nti, Yokaana 13:16 ddala ddala mbagamba nti omuddu tasinga bukulu mukama we, so omutume tasinga bukulu oli yamutuma. Bwe mubimanya ebyo mulina omukisa bwe mubikola. Soogedde ku mwenna, nze mmanyi nti nalondamu. Naye ekyawandiikibwa kituukirire nti alya ku mmere yange ye annyimusizza ekisinziiro kye. Okusooka leero n'ababuulira nga tekinnaba kubaawo, era ne bwe kityo mulyoke mukkirize nga nze nzuuyo. Ddala ddala mbagamba nti asembeza buli gwe ntuma ng'asembeza nze, era asembeza nze ng'asembeza eyantuma. Sonya okulwisa ennyiriri zibadde mpanvuko nakitegedde. Yokaana 13 olunya olusooka okukkirira ddala wansi, Kristo anaaza abayigirizwa be ebigere. Ebiseera ebyo ng'okunaaza ebigere, kubanga in the first century abantu baatambulanga mu enguudo nga za nfuufu, enguudo za ttaka, atambulidde ku mbalaasi, ku ndogoyi, n'abatambuzanga ebigere. Kamaffe ibazibwe nnyo. So baabeeranga n'enfuufu, ate baabeeranga n'ebijjuliro bye baatuulanga okulya emmere, ate nga batuula wansi. N'olwekyo waabeerangawo abakozi abajjanga okunaaza abagenyi abakulu ebigere olw'okubalongoosa. So servant yakkanga n'ayoza n'anaaza ebigere. Abamu abaabeeranga ab'omuwendo baabanaazisanga amafuta. Kakati Mukama waffe Kristo akola ekintu kye kimu. Yakola ekyo omuddu asembayo kyalina okukola. Asembayo. Lowoozaamu gwali yalina emirimu gy'okola abali mu mawanga ag'enjawulo, naye Mukama wo obamu akafaananyi, Mukama wo najja n'akugera ng'otudde muli mu kulya mmere, n'aleeta ebbaafu n'akunaaza ebigere, n'akwata mu bigere byo, n'agenda n'akusiimulira ennyumba yo, n'agenda n'akugololera obuliri, amasuuka n'akubikka ne weebaka, enkeera ku makya boosi wo n'akufumbira ekyenkya. Naawo Yesu yakola ekintu kino ng'akola kye bayita display of humility, obwetoowaze. Yakola ekintu kino ng'akola kye bayita display of a servanthood. Omuweereza alina kubeera atya? Omuweereza alina kuweereza, tebalina kumuweereza. Yesu yali alina ebitiibwa bingi, naye byonna yabissa.
in fact Bible esomesa bwe yajja ku nsi talina kitiibwa kye yajja nakyo. Lwaki? Kubanga yajjanga muweereza, si kuweereza iye, naye yajjanga muweereza. Kakati abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu batandika okujjamu akantu. Peetero ye yasinganga okujjayo embeera. Mukama wange nze togenda kunnaaza, oba okwakunnaaza naaza mubiri gwonna. Nga beewuunya kino Yesu lwaki akikola, talina kukikola. Gamba muno spiritual arrogance. Waliyo abantu abalina amalala ameetoowaze, nga yeetoowaza bulungi nnyo 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 nnyo, naye nga munda mu ye mulimu kisero ky'amalala nga mwangu nnyo, era nga ajja kulaga buli kimu kkiriza. He or she will bow down, he or she will agree. Kungulu nga muteefu naye nga munda amalala nga gajjudde. Be bayita ba silent killers, ba silent burners. Kati ye abalaga ekintu kino, humility, bwetoowaze, obwetoowaze. Yabagamba ng'abalaga muli baweereza, mukolanga bwe muti. Sizze kusomesa kunaaza bigere, naye kiki the significance of feet washing, kunaaza ebigere, ng'abagamba mukole nga bwe mutyo. In other words, mubeere beetoowaze. Temuba ng'oli ayagala okuwamba, ayagala bitiibwa. Kristo ng'ajja ku nsi talina kitiibwa eyajja nakyo. Byonna ebitiibwa yabireka waggulu, n'akka wano n'aswazibwa. Isaaya 5:3 olunya olusooka kugamba atya? Ani akkiriza ebigambo byaffe, era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Teekawaawo wansi Isaaya 5:3 bagirabe. Gitaddewo Isaaya 5:3 olunya olusooka. Ani abikuliddwa ebigambo byaffe, era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu, era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Boogera ku Kristo. Talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Olwokusatu, yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe. Bwe yanyoomebwa bw'atyo, kadde mutuulire, bwe yanyoomebwa bw'atyo n'akola ki? Ne tutamuyitamu
ka buntu. Isaaya 5:3 olunyiriri lwa 4 we tuli. Mazima yeetika obuyinike bwaffe, n'asitula ennaku yaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, otyo yafumitibwa, Katonda n'abonnyabonnyezebwa. Are we together? Isaaya 5:3 olunyiriri lwa 5, naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawaba ng'endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye. Isaaya 5:3 bw'ati bw'atusomesa ennyiriri olusookerako ddala. Olw'omusanvu yajoogebwa, naye ne yeetoowaza, n'atayasamya kamwa ke, ng'omwana gw'endiga ogutwalibwa okuttibwa, era ng'endiga esirika mu maaso gaabo abagisalako ebyoya. Yakola atya? Isaaya 5:3 yajoogebwa, naye ne yeetoowaza, n'atayasamya kamwa ke, ng'omwana gw'endiga. Yeetoowaza ku levo esemberayo ddala wansi. Ebitiibwa byonna n'abireka mu ggulu, n'ajja wansi mu nsi ewunyanga ttooyi, n'anaaza abayigirizwa be ebigere. Bayibuli esomesa mu Isaaya 5:3 olunyiriri olusooka okkirira wansi. Bayibuli esomesa teyalina mbala newankubadde obulungi. Yanyoomebwa n'agaanibwa omuntu, n'agaanibwa abantu. Bayibuli esomesa mazima yeetika obuyinike bwaffe, Kristo, ne mu kwasamya akamwa ke teyeemulugunya, teyeegulumiza, yasigala ali hambo. Agamba abayigirizwa be, nammwe mukolenga bwe mutyo. Yokaana 13 ng'abanaaza ebigeri, nammwe mukolenga bwe mutyo. Teyeenyumiriza, ngenda kujja. Otunuulira abantu olwaleero, ababuulizi, abaweereza, singa ku bo kwali kuliko omuntu ali mu bigere bya Yesu, tugambe nti singa Yesu w'omulembe guli mu mubiri bamutuwako leero mu babuulizi be tulina olunaku olwaleero, n'ayambalako ku kitiibwa ekyo Kristo kye yali alina mu ggulu, singa tukubibwa migoba nte, kubanga arrogance eri spiritual susse. Mubuulizi njogera 2, owuliriza omubuulizi n'omanya nze waliwo enjiri gyempuliriza, waliwo ababuulizi abayimirira, waliwo abantu abayimirira ne boogera, ba public speakers, abantu aba bulijjo, omwana omuwala
omwana omulenzi n'ayimirira n'ayogera ne mmanyirawo ono sikwataganye naye. Spiritually, arrogantly, she is dead. Waliwo omuntu abuulira enjiri ng'olaba namu naye nga mu ye ebikkiddwako omwoyo gwa arrogance. He is not a servant. Abantu olwaleero abaweereza be tulina, they are not servants. They are not servants. They want to be served. Ayagala agende ku kituuti, abamukwatidde ebitabo, wala bamukwatidde iPad, wala bayimiridde mu mulyango eri, waliwo abali ku mmotoka nga 8 abagyetoolodde, bali mu glasses labirwamu, wala bali ku zi radio call wabweru, waliwo bali ku bituuti kuyimiriddeko babiri buli ludda. Eri waggulu kw'olotaali wayimiriddeyo abalala 2, buli omu ayambadde suuti ya bbulaaka. Kati omubuulizi ali wakati ayogera. Okumwaniriza eddakiika 2 zigenda kuggwako ng'anyumya amawanga y'ayise okutuuka wano. Diguli z'asomye mu philosophy, kati nga doctor, kati nga PhD holder. N'asooka abalangira obutasoma bwammwe. Mwali mulabye omuyimbi mu kkanisa nga yalina eddoboozi nga ye liida. Mwali mulabye omunanga mu kkanisa nga yamanyi okuba ennanga, koodi yazimanyi. Bwe mutamusasula Sande ejja tadda. Tuyina mu kanisa abaana abayigiriza music, bakwaya leaders. Tuyina abaana mu kanisa nga babasasula okugenda okuyigiriza praise and worship, nga bali ku musaala basasulwa. Bwe mutamusasula leero, Sande ejja tadda, Saturday ejja tadda kubayigiriza. Bwe mumukubira akasimu musooke muweereze kuno mobile money, ate Sande yaggwa temwampa, najja ne mbakubira ennanga temwina kye mwampa. Bali on a basic payroll. Jambo yakulinaanyi awuliriza mugambe spiritual arrogance. Bwe mutampa musoke mumpeereze, otherwise nyinza obutadda. Kiki kwa yalida nga tazze, omusomesa w'amazina nga tazze, ate mwamusasula, mwesondemu omusente awo mumuweereze alyokajje. Bayibuli esomesa Matayo 2:28. Wandika wansi olunyiri tululabe. Awuliriza Matayo 2:28. Omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe okuba ekinunulo y'abangi. Tukaddemu ffenna Matayo 2:28. Omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula ki?
wabula ye okuweereza. Do we have servants in the church? Oh, not. Wafuna title ya bishop oyo temukyamukwatako. Waita mu kibiina awuba mukono bwati. Bless you, bless you. Musuma mukama yebazibe, musuma bless you, bless you. Edda yasabanga essaala ng'abafiirako obufiizi kuba kutukirako n'ekyemisana kirira ku kyakyawo nga mukyalimu endiga 10, endiga 2, endiga 5, endiga 100 afiirawo tabavaako. Naye kati baweze ekiweebwayo kitandise okujja mu fuulu n'ekimu eky'ekkumi kijja. Obudde obw'okusaba. Bless you, bless you, bless you, in Jesus' name, bless you. Ajja kukwatako omukomo. Bless you, bless you, bless you. Praise God. When I was in America, praise God, najjayo iPad. When I was in UK, praise God, omuvunuzi mumugyewo mumpeemu omulala. Saagala kuweereza n'abantu bandi alinga talidde mmere, olinga talidde mmere. Wali oliddeyo ababuulizi, nina ababuulizi bendaba ku street ng'abuulira enjiri naye ng'ajjudde spiritual arrogance. Buli w'oweereza ng'olina spiritual arrogance teri alokoka ne bw'oba oyagala otya, kubanga ogobererwako omwoyo gw'oli senkulu gwe twalabye mu Isaaya 42. Mumujjukira gwe twalabye? Sole mu Isaaya 14, 11, 12. Oyayagwa ayagala okwenkanakana ne Katonda. Mulimu omubuulizi gw'owulira otambula ku street, oli mu mmotoka n'oyambusa endabirwamu n'ogamba bannange mpulira ensonyi nswadde. Laba ono mu bijaketi owa bodaboda, simanyi ewammwe munywa enjaga, weenenye va ku njaga eyo, bw'otaweere gw'ogenda kufa gwe boda ejja kukuba ggwe. Etwalokoka ffe. Bulokoka obeere nga ffe, tondaba nfaanana. Mudda okusiwala busiriwazi. Bubuulizi wa njiri. Laba ono maama mimwa gyonna giddugala giringa ng'egiyonka emmindi. Emmindi maama onywa ya mitwe 10. Kendeeza ku mmindi yo, otherwise ogenda mu geyeena. Gamba muno spiritual arrogance. Abeera ng'omutuufu mu byayogera naye nga bijjudde arrogance. Be a servant. Omwana w'omuntu teyajja weerezebwa wabula weereza. Kati luno 10 lwompadde olowooza ompadde nnyo. Oyinza n'okuba olujjana mu bigali. Muli wano mwenna mulabe mutunula. Awala abasajja babuulira enjiri n'owulira n'ennaku ng'ekutte ku mutima. Mukube mu ngalo, mulinga nga abasuze tebalidde na kyamisana. Laba bonna batunula balinga ebimotoka ebirwanyi by'entalo. Boyivuma, bojeregerera, basuze mu nnaku yaabwe. Be baleese ku mutwalo ne baleetako 10,000 balukuwe gw'olulye. Basula ku kitanda kimu n'abaana be 2. Ekisenge ly'eddiiro kateni yeeyawula. Balina obusefuliya 2. Ku mutwalo
bajjeko 1000 baluleese gwe abagamba mwasuze enjala mulinga abatasuse mulinga abatalidde kyaggulwa bw'ova mu saavisi ogenda kuvulumula motoka sente ze baleese ogenda okutumya administrator akuleetera amafuta oba dereva bateke mu motoka otuuka ewaka osula mu AC senyereza wo tegavaako omusana tegukwokya bano bagenda kutambuza bigere ennyumba osula matiri bonna teetibwamu masasi ennyumba gy'osulamu enkuba wetonnya ekiro togiwulira bano bowe beebaka enkuba ebeggwera mu matu buliri bwabwe nga butoba enkeera nga baanika webyo byonna tobimanyi enkeera ogenda okuleega omusolo kumenandu wana talese kimu kya 10 ali luddawa wanika emikono mu bbanga njagala kulaba ani atalese mwena mulese sigenda kusaba saala wano nga mwena temulese ndi serious njagala tukutula ekikolege ekyo eky'obwavu okikutulira ku ssente z'abanno gwe nawe kwata ezizo obaweeko obagambe zino ssente buli obukadde 2 mu saavisi olwaleero buli omu agenda funa omutwalo gumu nzisabidde anaakwata omutwalo guno n'aguteeka mu nsawo ekikolego ky'obwavu kigenda kutuka naye gwate olinda zaabwe abaavu bwezooba okutulirako ebikolego nga ziri mu nsawo yo bayibuli esomesa nabbi bulwalya n'abejjegala atandika okulagula oleete ndye basebo ne bannyabo we need to learn to be servants. Spiritual arrogance etta ate eziika. Arrogant leaders, they only think about themselves. Arrogant leaders berowozaako bokka. Mukulembeze w'eggwanga omu yayogera ebigambo n'agamba ndi nze siri muweereza wammwe, I'm not your servant. Mu ggwanga erimu liri eyo, I'm not your servant. I am only here to work for my children. Nebirala. Being a humble servant. Spiritual arrogance. Basebo ne bannyabo. Basebo ne bannyabo. Waliwo omuntu akwata omuzindaalo n'agukwata bw'ati n'awulira nga yeye. Mutera okulaba bano be bakyaza mu makanisa baze kukyala kuweerezaako n'akwata bw'ati omuzindaalo mwe baasanzeewo ne mubanga abatalina makulu. Tugenda kusaba, manyi muyinza okuba temusabangako mmwe naye tugenda mu kusaba. Eri ewaffe tusaba, era ewaffe eri ewaffe mugenda kusaba n'ennimi zigenda kusowokamu. Omusajja yayogera ekigambo mugenda kusaba mmwe n'ennimi zigenda kusowokamu zigwe ku ttaka. Ne ŋŋamba kusowoka lulimi ku ttaka nze kusowoka lulimi ku ttaka mwe muli wano mwe temusabanga nako mmwe twasaba
oyinza okuba ng'oyagala kutuwa bujulizi obw'amazima naye ng'obubisse ne arrogance. Oyinza okutuwa ebituufu naye ng'obibisse ne arrogance, spiritual arrogance. Bamponinze akadde kaweddeko, mbagala nnyo, mbagalira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Oyinza okubeera eyo kugamba wandyagadde tusabeko ffenna tunyumyemu, tweyongere okunyumya ebigambo bino, otubulire ky'oyize kyewandyagadde okubuuza. Mwoyo Mutukuvu mwesigwa, sobola okwogera n'obulamu bwo. Tujja kuterawo link wonaatusanga ku fellowship yaffe eya WhatsApp. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Kambeeko gwe nkulekera akubuuzeeko mu linnya lya Yesu. Abajikwata, naba bwe tuweesaaga ntu
mazima twetise bintu tuliyitawo tutya mu kalyanga kakafunda laba bwe tuwesa akantu mazima twetise bintu tuliyitawo tutya mu kalyanga kakafunda kino kitalo ekanisa eriwa Yesu gyayogerako takomawo kubonekanisa okutalibala na lufuniro yagenga tukungana nnyo era nga tuli bangi nnyo tuli mu luyogano zembabuuza tulagawa Yesu yatandika bulungi omusingi gwa kale n'atulagira okuzimbako naye bye tuzimbako kati amazima nga kasasiro kati mutabani wa Juma n'alokoka atya nga bw'assaako rediyo awulira bifuma ababuulizi